Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Talabirawo ennamba ya Shifa. Hello. Hello. Jebale kumukwana. Kale. Mbadde nginako gundika package ko. Nga twagala ka deliverylingako ekitende, but I need to know where exactly in kitende. Package kamera kava wakagawa. Kajjawo kava wa mwami wo. Nale manyigo Fiona. Nze Hope. Anti kava wa mwami wangani. Era gwamumanyi nze simanyi muntu yatukontakiti nze nga musajja. Like bafirigo. Kati simanyi teyampadde mannya ge. Kale. Hello. Hello. Wangi sebo. Jebale kunyamu. Kale sebo nejebale. Programu eriyetya. Programu nkyagezaako wano abedda akyambuzaabuza. Namugambye package eva wa mwami wo. Yaani erinnya ne mugagwe tomanyi mwami wo. Nga mugamba mbuulire exactly wenkusanga. Nga njagala sooka kyayitira mu ssimu ndyoke mutuukeko ewaka. Ye nga tayagala n'abuuza omwami yaani. Ambuuza gwa ne muganze Hope nti ate akusindise yaani mugamba omwami wo. Anzijjako ku ssimu. Anzijjako bujja. Kanfollowinge bufollowinze gundi maapu gye wampadde. Kanyende nga ngoberera maapu tulabe like wentu. Anchi alinaanyo oba ki bwe bakiyita. Walinaanye St. Mary's what? St. Mary's, is it? St. Mary's ki? St. Mary's. Yakasimbukira uko yali wala kati wano yagenze. Kale kangezeeko tulabe. Mapetigulekeka? Yo ekutwala bw'oba ogigoberera eraga ekutwala. Naye si kati simanyi weekituusa naye kangigoberere tulabe. Okay, mkwano omulungi atwala programu omusomo agalawo surprise your loved one. Bannange katugende ekitende naye bannaye tubadde tusimbula wano emmotoka neefa right now. Kati katurequestinge Uber safe car bwemugiyita efudde ate nesaagala nange giforcinga so tugenda gireka wano wennyini bibaawo. Let us order safe car. Ndabyeko wati kitende safe car tukitende ninga mwebale kutulaba surprise enaakoleka eno leero mutusabire. Pray for us. Ninga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabara Road najja nankumbini ya Cobbins Motel bebakafulu bokkuba ebifaananyi ate ne kino mikwano mulekero confusing contacts please.
omuntu omusomera ennamba muddira ab'ebifaananyi ne mubakubira mbu ate bannange be babonga Comfy Homes ate simanya nkola nti okwebaka baneemwetegereze nagamba oba teweetegereza biraba kubira Hope Shifa ennamba za enkweziri ombuuze nti ennamba y'aba Hypex agifunye bulungi. Stop confusing things. N'okubira ab'ebifaananyi ne bagamba nkola nti okgenda ebweru olaba mwatuuka n'okukubira ab'ebifaananyi ne mubabuuza oba abaokusula ne mbabuuza yemmwe simanya tunoonya omusawo omuganda. Guys, mbasomera ennamba ya Hypex Studios. Kamale kwata wa Uber. Hello? Hello. Yes, please. How are you doing? Fine, how are you? I'm good. Where are you? Just follow the map. It will bring you direct to where I am. Even I'm on the road outside. Okay. And I'm late, please. All right. Mukitegeera mikwano mbagamba Hypex Studios tembakubira mubuuze mbate simanya noonya ko hello ene namba y'omusawo omuganda hello mwewuunyisa ate nga kituufu naye nga Hypex Studios bali ku 0789 muwulira musome mukope namba 0789 34 38 02 oba basanyi ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios bakuba bifaananyi si basawo baganda bano bakuba bifaananyi okitegeera abantu bonna abasinga bambi my clients bennanga bampa complaints ezo mbwalo kati ate Hypex Studios twagala ngoye ku Hosh Fashions like seriously kati ate n'abandi bakubire wabunga Comfy Homes ne bamugamba mbuhalo bunga Comfy Homes mufumba oluwombo. You people enamba gyenva okusoma ku screen ya Hypex Studios bakuba bifaananyi bakola photoshoots ebifaananyi bya mikolo. Stop it. Ate ne mbakubira Shifa nenkuterayo enamba ya Hypex Studios ne mbakubira gwe Shifa tukubanga tokwata sebo ne mukandula n'eddoboozi ne muteekako n'okuyomba n'okuvuma. Kati mbasomera ennamba eya Shifa eya weewuunyisa omwagalwawo eno gye ngenda okusoma ya weewuunyisa omwagalwawo si ya masabo ya weewuunyisa omwagalwawo oba consultation to consult anything from me ku namba z'oba tofunye bulungi otusanga ku 0702 56 21 57 oba 0782 10 15 69 mukitegedde oli naakubira ababonga Comfy Homes n'abagamba njagala kunfunira musajja oli naakubira aba Hypex Studios n'abagamba Faruku akyaliwo oba baamututte kati bannange mwagala mbagambe ki bambi mulebuke kufuuka bisekererwa mukope ennamba bulungi weetegereze wuliriza obuzibu bwe mwina temuwuliriza temwetegereza temubuuza. Okay, thank you so much. Tugenda ku naye maama gwe tugenda surprising nga mwewuliriddeko yekyanze tetunnasimbula kyemmanyi kyazzaako essimu agenda nazijjako katusabe busabe naye ng'omukyala omukyala bamuyita Fiona Atuhire oba bwe baliyita abeera Kitende yagenda gwe batutumyeko okusurprisinga but one problem I have ebyaddala siina linnya lya muntu yantumye bwe buzibu obwo. Okay, erinnya bamaze ne balimpa lyalina oteeba baŋŋambye alina kuteeba Bosa balimpadde omwami aŋŋambye ye Bosa oba Boaz. Omwami oyo Boaz is in United States of America. Yeah. Okay. He's in the United States of America. Nangamba nsaba onkolereko ka surprise eri mukyala wange, just a simple surprise to her. Bwe tumala eyo process alina ogulabo semalabo ogunene. Nina agamba tusooke kino. So we are here waiting for a safe car oba Uber etutwala emmotoka nfu.
yafudde ate yafudde obwedda yakava mu galaji ne tetereera mwagaano sonda empya kati awo bwe bityo embeera bweri so katulinde emmotoka owa special tutwale kamunaye at the end of the day tuba tulina otutuukiriza emirimu eno tugireke wano ku kkubo tutwale surprise eri omwagalwa naye nga temwerabira yinza nakawombe kivaho kumusubscribing ate nga n'ebinyuma bingi subscribing ku both channels tuyina Hope Shifa Entertainment tuyina ne Weewunyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One. Those two channels bw'oziraba yeffe zezo bbiri ze tuyina be baffe jangu tukwasaganyize surprise yo oba you want to advertise with us come through tukikwasaganya. We love you so much. Nenga temulekero confusing enamba yona atunonye Stademu eyo nene ate nga tetuli bangi. And I've just requested for a 3-seat. Let's wait for his call. I think he's the one. Eno nnyonjo nnyo alabika si ye yezitera kubeera shabe ono abulako 2 minutes wuuno. Sijereze, that's the fact. Enzige ziba tezikola waliwo oli gw'otuula n'agamba waliwo gye napangisaako ng'olujja otambula olukutte bwoti. You call it kujerega. Zibanga zino ezaffe era by the way tezitera kusukka ng'eno eyange obukadde. Ena okusingawo ezimu. Yes. Nga ntambula nduwaniridde nti oluggi. So, naye nga muli mutya abatulaba naffe tuli wano. Tuli wano budde buziba tugenda kukolera muntu surprise tulabira ddala nga tebigenda bba byangu. Omukyala yeefuuliddewo bambi. Aha. Ate nga simulimbye mugambye yenzaani. Nange. Tamanyi. Kati ate lwaki nze gwabuuza omwami we ye tamumanyi? Mbu mwami wange ki ate gw'oli ki? Bijjawa konze wuwo nti okubye longo namba konze olwogedde erinnya lye wanyukidde n'abivaamu. Ate nno before this call yatubuzaabuzizza ddeera bannange. God please help us. Mwami wangaani kakati nze nzaama mwagalira nzaama nnyo mwami we yani. Naye nga we are going to bannange ono tagenda bamwangu. Tutebuli kyankuleke so mubeereeko temuvaako. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona bu surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere ppaka gyenkoma gy'okoma nono mbadyawo naleta olw'obugoye butuuka omwana ono naye wawo bugwa kimpwa
ogambye ani? Mukwana nti nadde nkyayogera naawe nonzijjako. Munti omuliro gwampoddeko kati nkyagenzeeko ko. Nagambye Hope. Oweewo. Nze omulimu gwange ku delivaringa bye bampadde. Nanti kati oliriddawo. Right now kubanga gwe nakomye nga njagala ondagirire we biba bijja era we nagetinze stack awo. Ndi natuuse kajjansi we nakubiridde nabadde around Kitende. Kati nga simanyi way exactly to come but I'm around Kitende. Anti yabikuwadde yaani? Mwami wo. Nze kye yaŋŋambye mbu mwami wo. Nga yaviiririddewa. Oba yaviiriddewa bannange. Kati nakebera ate mu receipts ndabe ennamba. Ennamba oba yabadde ye Uganda yakubye direct. Anti nzongera. Mukwano simanyi era singa mmanyi nandikubuulidde. Kubanga nze kati wendi ndi wala. Weno ndi ggulu kati simanyi. Kale tewali buzibu. Nsobola kugamba obeeko gw'obiwa. Tewali buzibu. Ngamba ali wanga yali ewa. Gwembi ali mu Kitende okwo. Nsobola kuwa ow'Ekitende n'obimuwa. Kati mba nyina kubuuza oli eyabimpadde oba tubiwa ow'Ekitende. Mubuuzo. Anti kati ogambye namba ye togirina. Nakebera nti kuba ate ku office eri mu receipts. Nze madde nyina. Ate gw'obadde ozze ng'ogenda Kitende nga tookubye. Ate nga kyekyo bawandiiseeko nti package to be delivered in Kitende Fiona n'ennamba ye y'essimu. Nga mmanyi nti onambeerera mwangu nti bwe nakkubira onandagirira. Kati kubaye bakubuulire then nkuwa omuntu asobola obifune abitereke ajja ku bintu ajja bimpa nga nkomyewo mu Kampala. Kati tuwa omuntu obutawesitinga time kuba munnaye nange nkoowa. Tuwa omuntu gw'oyagala tubikwase. Kati kansooke mukubire ndabo bali waali awo. Tumuleke ampa omuntu olaba akalala ke ŋŋenda omukola. Ayinza okwereeta ye mwennyini. Atasobola kujja. Tajja kujja. Hello? Hello. Kati ndi Kitende. Nayazeemu nankubira nze olwedde ndi kulako nasanze kajjaamu ekajjansi ndigoberera gundi gye wampadde location gundi. Nayazeemu nankubira n'agamba ne mugamba munnange nze wanzijje ku ssimu n'agamba omuntu gwadde guweddeko ne mugamba naye nagetinze sitaaka kolede nazze mu Kitende nga njagala oŋŋambe w'empeta kati n'agamba nti eyabikuwadde aliwa waawa ne mugamba mwami wo nti ennamba yasinzidde luddawa ne mugamba nti ennamba ye Uganda yakubye direct call on using a Uganda number nti ng'ambe ennamba eyo ne mugamba obuzibu ennamba bwe baakuba ku office ennamba eri mu receipt like receipt book but fe tuba tuna delivaringa package tujjamu information y'omuntu gwe tugenda okuwa kati gye nnina mmanyi nti gwe Fiona gwendeetera package oli around Kitende n'ennamba ye y'essimu. Kati simanyi birala bye mbadde nzizaako. Kati awo n'addamu tuye. Kati n'aŋŋamba nze ndina ggulu. Bw'ali ggulu? Bw'ali ggulu tali mu Kampala. Naye mbwampa omuntu ne mugaa kati ate obuzibu mba nyina kuba ku office mbagamba ate bakebere mu risiiti. Kyasuubira nti ku office bagadde nawe ate bakebere risiiti bakeberemu ate ennamba y'omwami wo ate tumale mubuuza nti kitubiwo ono gwe batuwadde okitegeeza ne mugamba ate biba biwanvu ne mugaa kale mala gatuwa omuntu tulabe omuntu gw'otuwa gw'oyagala tubiwe gwe mala gatuwa oyo tulabe oba tubiwa omuntu kuba biwanvu ate tuzze mu kunoonya oli. Kati ye takuwedde mala kigenda amala eggulu akomewo e Kampala.
tambuulidde waliwo wakolereyo up country kyommadde simanyi mwali tali ggulu mwali naye nze mbadde mutiraako nekyo nti ampa omuntu mmale mugambe kati ne kuba sikulabye yogera omuntu wo ku ssimu wano then ebintu mbimukwasa ono g'osindise gwe ne bw'oyogera ku ssimu n'oba tolabise kuba erinnya ly'omwami wo teririiko kumala kusisinkana ne bw'oba oli ku ssimu you can just mention the name kati ekyo kye nninzeeko ndabini weetukomya then okenda be kyenzizaako nzire ku plan B. Yes, kati nze mubaze namba ye Uganda n'omuntu okuba mbuuzizza yayinsist nze nga ngamba aliwa ne mugamba nze yampadde kimu erinnya lye yampadde nti mwami wo nti owaako nze mwami wo nze simanyi nange kati omuntu akugamba nti era omuntu wagambira nti gundi oba bosa yakutumye naye kati ne bwekuba ku ssimu still omuntu talina kyaba akugjeeko kwogera just okwogera ekigambo kimu so kati tali ggulu yasoose nakunzija essimu apulaninge bw'amaze okupulaninga nankubira kati awayinza okungamba nti oke nja kubiwa olinga oyagala mbewe naye mwami wo ani gwe wange ngambe nti oke nja kubiwa mukwano gwo naye gwe mwami wo ani gwe osuubira okubanga yabikuwadde olabye kale omukyala mubuulire yani omwami we ye tamumanyi simumanyi linnya kati nga gaalo kyalo ndyosobola okwerabira erinnya ly'omusajja tamujjukira amwerabira mujjukize jaasi ate n'alibuuza ogimusabye ettaala jako nawe oba odistractinga avuga ebeera awo kumpi omukyalo obuyitirivu olwayogedde erinnya lye yagambye bwe namuwa omwami wantumye yagambye okubya erongo namba ne mugamba erongo namba nga gwe Fiona Atuhire olwakiwulidde swi najjako essi olwo gwereddeko mubudde amangu ago atuuse eggulu tamanyi nti ne puroguramu ye ey'enkyanjimanyi ne wayina okuba enkyamanyibo ngakwe sayagadde musanga ku mulimu nayagadde musanga ate kati omwami we tamanyi ono we yazze akasengukayo eno tamanyi watuufu kale naye ate nkubuulire singa abadde yeye naye gwasuubira yandimukubidde essimu nagamba nti olina byompe naye talina kamubuuza omwami oba amukubiddeko bayirawo ekyo omuntu nakyo akikola ekirala kyembuuza akutteko essimu nakubira kubanga oluusi omuntu bwagetinga confused akubira akwata essimu nakubira omwami we gwaba asuubira n'amubuuza nti oyinako byompeereza era owanzije ku ssimu ndowoozezza nti kati agenda kukubira muntu gwasuubira kati nga mmanyi onaŋŋamba nti akukubiddeko abadde tanaba kunkubirako ffe tukyagoberera maapu yatuweesezza dde eno kitende munda inside bade manya akukubidde kuba awo omuntu kyagazzaako kukuba ku ssimu n'abuuza kale
Tannamukubira. wadde n'akamezi. Kati naye ng'era tasaba banga talina wakubye essimu. Kati ate confusion wejjidde. Mugambye omuntu ali Uganda. Kumbe oli ali mu America. Era bw'ogamba nti ali Uganda. Ate era bw'omugamba omuntu nti omuntu wali Uganda. Era wenyini agamba nze wange ali mu America ababe Uganda nze baani abo. Okitegeera? Yandigadde n'okugamba gwe nsuubira ewedda njogera naye talina kyeyanyeze. Tusabe location yashirali. Mweda mujja wali ggulu. Mukwano gwe gwasindika ng'atugule. Amusindikire. Kati oba atusindikidde wa boda. Agenda tusindikira oyo amala ajjeko essimu ye. Agambe yaweddeko omuliro. Kati ye mwennyini bakuwa ebirabo biri omanyi bivuddewo. To copy this caller tune for 700 shillings per month. Hello. Wanje? Gosindise agambye ali Jani. Jani wewa. simanyi. Ndao. Waliwo ankubidde naŋŋamba mbu bamusindise ne mbuuza ani akusindise n'ajjako essimu. Akugambye nti ki? Takugambye waali? Mugambye oliwa ate naye abuuza nze ndiwa. Tulinga bali mu byekiyaayi. Anti kati wawo wenyini wooli nze mugambe awo abakusanga. Ye nanti naye yennyini ndabye abuzaabuza nange nentya ne nga omuntu gwe bansindikira nga tategeerekeka. Wabboda. Anti kati wabboda. Anti n'ekirala obadde osaana bino ebintu ng'omuntu gw'osindika ayina emmotoka. Ko naffe twetwalivudde mu mmotoka. Kuliko gundi mpanvu nnyo tasobola gisibira ku gundi. Kuliko manitawe empanvu eriko miliyoni 5. Manitawe eriko miliyoni 5 tasobola gisibira ku gundi ku boda n'ebirala. Oh my God. Ogambye muliko omuki? Mukwano kuliko ebintu bingi tasobola bivugira ku boda. Ebimu biri delicate. Kati katuukeko then nze mbasobola omuweereza sente n'afuna akamotoka ne babitwala ewa mukwano gwange naye lwakuba yeetaliiwo. Kati singa otugeye mukwano go ye gyali ffe ne tubivuga ne tubiteeka eyo. Because bw'alisobya oba ne bifuna obuzibu tufuna obuzibu ewa client. Abalowooza tetwabitegese bulungi. Naye bikira mulimu nga kibi nawe byolaba era omwami wo byayinza okuwa. If someone is your man byosuubira era byabalinza okuwa. Kati awo naye boda asobola okuba nabyo. Naye n'ekirala gwe totidde kubanga tonnamutegeere yabikuwadde gwe totidde kubireceiving ng'omuntu abikuwadde tomutegedde. Kati nkubuuziza omuntu tomungambye kati ate ono wa boda bulijjo yavuga asobola okubitereka. Anti ye owa boda ye kati ate ye y'anaamanya kuba nze
oyantumye mwami wo nkikugambye. Anti kati omwami wange sinakikangambe nti ye naye wabanga ye yakutumye nze wenkulaba waliko kiba tekigatta already nze siriiwo siri mu Kampala. Anti newoba tondabye it is okay. But era osobola otugamba erinnya n'ogamba ye gundi ye yabatumye. Ani anti musobola okumbuulira. Nze sikitegedde kyoyogerako because right now siri mu Kampala. Mukwano gwange ali kumpi ekitende naye taliwo right now naye. Anti ekyogo okubaawo it is obutabaawo kiri fine. That is okay. Ng'omuntu osobola obutabaawo. But on phone omuntu asobola okugamba oyo gundi ye yabatumye musuubira oba mumanyi. Kati muba abagenda sikitegedde kati lwaki temufuna enamba y'oyo omuntu eyabatumye nze nemumbuulira ne ndyoka amanya because oyo wapoda sobola singa biba nzizeemu okuba ku office binga weekend nga bannyuse kubanga tunnyuka bukyali kati nga bw'ogamba nti nze kanyinyuke nabyo like nyinyukira ku luguudo luno mbi delivering bwe buzibu kati awo ndowooza kati bituuse okubeera bizibu because kati nze siri mu Kampala kati mba naakola nti omukwano gwange gwembadde nsuubira naye taliiwo kati ate owa boda yaba asobola obifuna n'afuna wabiteekaawo obifuna tewali buzibu naye ye eyatutumye yaani g'osuubira ate yabatumye mwe abalina okumbuulira ate nze manyi bannaaye kale kamugambe nti tomumanyi kati ate nze abaami baba bameka mba nina omwami omu ate mba nina bameka kankubire gye yateeka oda anti kati oyo omu era oyogera erinnya lye sisobola byogera because ekituufu kyo kiri nti era yemanyi naye era bwedda twogera yali badde angamba okay kati yaani gobadde obwedde oyogera naye bana leka nze kasita totulabye just kyoyogerera ku ssimu lwaki mwagala kunjogeza ye yemanyi anti ogambye obwedda mwogera naye kati osobola okugamba nti just one name erinnya erisooka limu bwe riti not all kale temunsesanamu omwami ali omu waliwo omulala era kituufu kati yaani sweet ekandi kati ye waba yabasindise then mumbuulire oba kandabe oba kamugamba akkubireko oba ekikulu simanyi nakumanya kati ndi staaka kati kirabika kati namwe byemulimu tebiri legit kubanga tewali kizibu okugamba client abasindise nti mumpe ebintu naye era anti era tufollowinga instructions ze goza tuyinza obikola nga tubikola twetumikkiriza following instructions we can't do things kyatatugambye tuba tufaaki kati tukola ye kye yatugambye then kati mumba temusobola piwa wa boda kati mutuuse okubizaayo because nze siriiwo anti okyobutabaawo era tukibadde okke nga tetukiinaako buzibu but obadde at least osomentioninga erinnya lye ndaba kyenimentioninga ye mmanyi nze ntandika ate okumumentioninga ku mpewo wabeewo ki ate mpewo kyeki like to start telling you on gundi on phone nga sikumanyi nakumanya ekyo laba kijja kati naawe tolaba obadde onsindikidde ono gwe simanyi nakumanya gwogamba wa boda era bulijjo ababoda badelivering ebintu oyo aba asobola bifuna n'abiwa mukwano gwange bwe nagira mu Kampala nga mbikima kikambwe kati halo Onye gwakubye
Kitende simanyiyo kuba nange obwedda kitende kayitanga wano ono kitende ngaddako upright sima upright kanje musange bwebajja gaddeni siri ku bwebajja gaddeni sibayina akutumye omanyi gyabeera nze gyendi oli gyabeera Wako Express oli ali ku gundi eri mu Mwakwati Express kaye kankusanga gyendi njagala agambye yayogedde naye agambye wa boda nti ebintu tubimuwa bidelivaringe wakyali ate kyaliwe takolaki aliyo kati abitwala wa boda ewatu kyogedde mbu wanadda abisange kukwata wa boda bitwale wakyaliwo tetwakwata embula tebijjamu badagenda baleeta wa okay anti laba agambye nogamba owedde bbaawo ayogera naye ate omusajja agambye tannayogera naye bannange kikambwe nonyako njagala mukubire nteekeko omukyala then nteekeko no jakasa abassa mu conference aba omukyala abiraba hello omukyala bannange aga gundi yatuleese maapu mpaka ini yatuleese wano kati ewe side oba olaba express oluguudo lwa express olumanyi express highway walinanye upright then side waliwo ennyumba apartment waliwo newali ekikomera mulimu obutooke simanyi oba yakulagako kifaananyi kyewaka kati wetuli kati ekyangulu ng'oyise kweyo apartment side z'engulu wali ekiyumba nga kirina roofing nga mpanvu right roofing nga mpanvu katugulewo nga eri long not high but long erabikanga essomero but mpanvu erabikanga essomero kuba yeteddala mpaka waliwo wano ewaka ewali za apartment wetuzze weewo ku apartments awo naye of course oba tosobola mmanya which one ate kati ye atufunidde nno wa boda ate nowa boda ali tukubira mbu atunoonya we tuli agambye yogera erinnya lya bbaawo n'agaera omusajja nnyina omu obwedda ndi mu kunyumya naye n'akamala onnyumya naye abadde ankubiddeko wewakubidde wena missing decors ze abadde akuba naye kati aganye okwogera erinnya ly'omuntu kati nze mbadde njagala obadde ogamba kati kwezo apartments nga oyingira waliwo geeti eyina asikaali kati bw'olaga asikaali ekifaananyi ajja kukutegeeza wa ruumu gy'alimu apartment gundi asikaali amumanyi tubuuzeeko wano tukole ekyo tulabe kuba ye ali tusindikira wa boda ali tunoonya sikimulaze nti nzizije wano wabeere waka nze namulaze newaka simanyiyo gwalina okundagirira awo kirungi kale kandi ndabe kyekinavaayo anti ayinza okunkubira nga alina abalala bakubidde era anti kati gwosooka obeere nga si gwatusindise kuba mugambye wa boda gwotusindikira ebintu bisaana mu motoka tebijja mu boda bingi ate biri delicate mwandibiwadde mukwano gwange ate naye taliiyo kati ne mbuuza olwo wa boda abitwala mbu wa boda abitwala mukwano gwange nange bwe ndiva gye nalaga bwe bityo byali mugamba kati tukebereko wano ekifaananyi tubuuze kati bwe mufuna asikaayo yajja kubatwalira ddala paka ku mulyango katulabe wano tubuuze okay kale
Kaiwa. Watulaga wali kyekidako. Watulaga ennyumba wali. Natujja wanatuba mbamba ita. Nze ngamba bwatugamba nti nno gyali. Tugende lumu. Nedda si kutusanga. Awo nammwe muba mujja ne tugendawo lumu. No askali atutwaleyo lumu. Kasita askali akkiriza nti mwali. Ffe tetusooka kugendayo. Tuyingiza emmotoka. Ate ogenda giyisaawa nga ndaba waggala. Umia? Alinda alabika ajja. Hakuna mchana munene. Ndio naringi. Askari akataliyo. Kubeera kati oba tolinawo otandikira askari waba taliyo. Emanyi nti bali mu kufulumayo wano. Jja tugende. Tewali askari. Omuwala atugambye mukonkone wano n'amala n'agenda. Hello? Yes, kati nza kubidde kweno. Nkubidde kweno nga njagala nkulekeko then mukubire kweri endala. Obudde gye mukubirako. Osooka osirike. Mufunye agambye ki? Tetumufunye kubanga ne wootugambye tewali askari. Tewali askari we tuyingidde. That's not the right place. Askari. Taliimu askari ndowooza leero tebaaliwa. Obwedda tulinze wano tajja taliimu oba yatambuddemu. Naye nga location yawe gonda we kutute directions. We yatuleese. Kati obadde ogamba oyagala kukwesa. Beerako kuno ku ssimu mukubire ku ssimu endala. Owulire atugambe ekisembayo.
Njagadde naawe obeereko ng'owulira. Kale. Kamukubire. No? Nyabo. Yeah? Kakati maze ne mufuna eyatutumye. Maze ne mufuna ku ssimu. Bagenze ku office n'oddamu ne bankeberera contact. Kati he's insisting nti mentioning akawakiri erinnya lye limu. Nti ekikulu it is fine wadde oba gwe toliiwo that is okay. Era it's true tusobola obbiwa omuntu gw'oyagala tubiwe. Naye ye mumulabye. Ani? Oyo owa boda gwensindise because agambye nti mumugambye nti express wetandikira we muli. Is it? Oba wetandikira tulinaanye express nga mwakurayiti bwe mugambye. Akurayiti? Oba era olengera akurayiti simanyi wendagirirawo we tuli. Naye kati nga tetunnamulaba kuba ebyo byangu. Owulira? Ne kino kiteekemu effort like ye just ayagala li mugambe erinnya because he is insisting. Goza nange nandyagadde okubeera nga budde bwa kiro zino zigenda mu ssaawa 3 ndi wano just. Nga yaani temanyi. Mweyagala muli mulaavu. Gw'oyagala yaani. Anti ayemanyi nange mumanyi kata tebe bisiru bibiriwo. Byanteekamu oba mwaba binteekamu sibitegeera. Amanyi nange mumanyi kata teri kikyenyo. Bannaayi kati tugenda kukola. Kati wuno n'owa boda nkubira kirabika mumubuzi. Anti biri byonna ebisigadde byangu. Anti kati nze byokwogera sigenda era still n'owa boda bw'anaatuuka ku bintu era tagenda sobola bissa ku boda. Era naye bw'anaabirabako. Ekikulu ffe bimukwasa ye naye noonyeza ekyokukola. Iye. Ffe ekikulu kumuwa bintu ebisigadde tubikulekere. Iye. Wow. Kati ye ono mugambe bubaka ki kati ye yantumye. Ate simumanyi. Kati ate yinze mmanyi ntya. Tomanyi musajja wo gw'oyagala? Mumanyi bulungi nnyo naye yemmanyi bulungi nnyo kati awo. Etatawaana. Bannange. Oba teyeekakasa? Then kati mba sirina kyakukola. Togenda mwogera linnya li? Siri wakugenda mu ebyo naawe. Kubanga yemmanyi nange mumanyi kati ate kiki ekirala kye tuba tuddako. Tuddamu ate by'abaana bato. Okay, tetwogera linnya, twogere waali. Waali era yamanyiwo. Kyokka bannange. Waali amanyiwo, kyokka mba tamanyiwo. Kati gwe mugambayo ki okwemanya nti ye gw'oyogerako? Naye bannange. Nasiina nagaseka kubanga nze. Kati ye waaba teyeekakasa bambi musaasidde kubanga era bw'aba ng'amanyi ye mwami wange era ye mwami wange ate ekyo kyetaagamu okulumamu ate okuva ku kyoge. Tekiri ku ye kumanya, kiri ku ggwe kumanya. Era n'okimugamba n'amanya kuba ayinza okuba takimanyi. Nti ki? Simanyi waali? Ekifo like his place in your heart. His place in my heart. Era bw'aba bbaho wange era you know. Kata tekiki ekirala kye mbangamba. Bwe kiba nga kituufu ebintu ebiri wemba mbirabye era mba nyina omuweereza message.
oba n'emukubira kati ate kiki ekirala ky'aba ayagala. Tugamba nti mwe mwabadde mu delivery mwabadde that was also terms and yeah, conditions. we are following the instructions from the client. Golowooza ku weekend nani yandyagadde okubeera ng'ali mu bino at this time naye era tuba tufollowinga instructions za client zeyatuwadde. Kati awo simanyi bwenyamba. Bambi wandimugambye erinnya lye kwali awulira? Ajeebale. Kwali awulira naye? Agira awulira. Kubanga ku myaka gye nnimusa ate siddamu ebyo bya kisiru bambi. Kati yatwale kyayagala gwe toddamu ebyo biyise bya kisiru. Ye kyayagala kubanga ku myaka gye tuliko ate tetuddamu ebyo ng'eby'abaana ba kampasi bo bakole ki? Bannayemu abakaddiya laavu anti. Naye tetujja sidda kugwe kati ate gwe oli stranger. Nze ntandika okugamba nti simanyi biki mba musiru. Kati stranger ye aba agenda kikozesa ki just to mention someone's name. Kati tugeze bw'okwata stranger n'omugamba ne stranger oba stranger omugamba obugambi nti nze omuntu gwe njagala ye gundi ebbi oba bbi oba si kati kikwaffectingirawa? Nze kankubuulire sijja kuddamu ebyo. Kubanga wemmanya ali omu ate naye yemmanyi kati kiki ekirala kyembaako. Ye noono boda gundi namba ye nga teyitamu. I hope he's safe. Oli kufa kuye okuba safe. He's safe of course. Kati oweereza boda kati mwe muli strangers I am not sure ali safe even. Nga bwensindika omusajja wa bendi kukima bintu. Kati noono omusajja w'ebendi akwagala toyogedde ye erinnya lye bambi. Kuba naye musajja wa bendi. Oyo kati wange wabanga yeye. Ate waba si yeye. Ali omu bw'ati akimanyi waba si yeye kati ate omuntu ampeereza nti atayenda nti nyina abasajja atali omu. Kati tubadde tuli wano ewakaawo wa boda waba tusanga. Ewaka wange weewa. Tuli woobeera gwe gamba wa boda tusange woobeera. Lwakuba siina wendagirirawo kati nti waba tusanga. Siina bwendagirira nti bwe bati. Ewange weewa. Anti gwe mugambe waba tusanga goleyo atatusangewo. Anti mbeerawa. Sweetheart. Nkugambye nti ye atusange woobeera ku kkubo ebweru wa geeti tubimuwe ye abitwale gy'omu instructinze. Ye mukwano. Wawe embeera kati ate mwaba directinze yaani omwami wange. Mujeebale. Kati waba tusanga mukwano kuba bambi ajja gettinga stranded. Ina akantu koowuunye. Nange. Nze mbeewuunya nti obudde bwo mubulina. Era tubuyina mukwano kubanga bambi you are loved. Neyanziza. Yes. You loved so much nange. Anyway saawa zino zigenda mu 3 kati katukole ebitambula nze kambaleke ndowooza bye muliko tebitegeerekeka kanti mbatadde. Owa boda yandizze mukwano n'abinona waneeno. Okuweta wali ekitende bwe bati nojja wano gy'obeera ewaka. But kukubo wabweru. Wobeera. Kati wuno gayagamba nti tomuwadde exact place wall. Kati ekyendi mu kugamba that is the exact place we tuli. Wanti wa wensula. Oh God.
Gwe mugamba agende eyo labo batatulabe. Wa. Gy'obeera. Kati gwani abalagiriddeyo mbuwembeera. Mukwano, in the first place nakugambye omuntu antumye mwagalana. Kakati n'ekitende sikyaliyo kati ate gw'ogamba nti mubeera kitende. Seri mu kitende. Kati whatever the case, kati ye mugamba afulume. Mbeera kisaasi naye nategedde nti wanaabifuna abajja basobola okubireeta. Gundi asobola obireeta mu tawuni n'abiwa mikwano gwange n'embifuna ekisaasi by'embeera. Kati ate gw'ogamba nti kitende. Kati tolaba nti byoyogera tebikwatagana. Ate owooza omwami wange yakugambye anti kati ebyange tebikwatagana naye ate ebibyo gwe yagambye oli ggulu ate kati ogamba kisaasi. Tolaba ffe ekirungi twesanze ffenna. Twesanze ekirungi nga ffenna twogera ebitakwatagana. No, nze right now ndi ggulu but mbeera kisaasi wemba nkomyewo mu Kampala. But ate gw'ogamba nti wembeera nti wate woogenze kati ate ojjukira bulungi in the first place sagambye nti ndi kitende. Kati owabodde obadde omutumye ekisaasi obadde omutumye ekitende. Anti kitende kubanga era gy'ongambe nti gy'obadde. Era gyendi. Ate mba nkoze ekikyange. Anti kubanga ogambye nti oli ku geeti yange gyensula ate kati oba gye wasenguse oba gy'oli kati manya gyendi eno ekitende. Oba wasenguseeyo oba gy'oli that's the thing gyendi. Kati gwe mugamba ajja kunsangawo. Kati we biba ebintu nga biva wa mwami wange olowooza asobola kuba ng'atamanyi nti nasengu naye mukama kale. Kale onaatusonyiwa kuba alabika akwesibako. Ekyo nakyo kisobola kitegeerekeka munnange. Kale bivudde wa kwesibako maybe kye tuba tutwala mukwano. Ate kitegeerekeka nakyo. Kubanga ne bwe baba abantu obeekengera nze ngamba omuntu bw'aba in love with a person era omuntu agamba nti munenze tonsumbuwa owange ye gundi va ne ku ssimu yange era n'okwata n'okubira omuntu ono omugamba gwe yasindise bano abansumbuwa neera aba ayagala erinnya lyaliwulire kuba tamanyi mubona akubira era naye omukubidde mubuuziza dda ng'agamba ebyo sibimanyi kati ebyo anti kati kyovola bayagala alyogere kubanga naye aba tamanyi obuuzizza bameka saagala nkukwekege mazima ate towosesanze nemmane ge mazima tamanyi okibuuzizza bameka kati olaba kati twetoloola kati tuteese kati sweetheart kati ebyaddala kati tuteese twogera babiri taliiko nabadde nkulimba okiwulira kati njogera ataliiko omu bwati eyeemanyi kale saagala wamma twetoloole kati twogera nkugamba tuli babiri era bw'oba tomanyi osooka okuŋŋamba nze erinnya ne ndigamba kati twogera babiri kuba nange nkooye tukwetoloola olunaku lulamba kati kankugamba nti kati twogeramu babiri kuba era tusigamba nti twerabye nti weeraliikirire kino so we are just on phone twogera me and you kaakati ekituufu kiri bwe kiti olaba abantu bagenda otutuma ebintu bino oluusi maybe ng'omuntu bambi ayinamu oba kaddawuti obanga waliwo ekiriwo okitegeera kati naye aba ayagala alaba firinge awulira amaanyi ago kati ebyo olaba ebyo babikola nga boyfriend girlfriend naye omuntu waaba nga musajja wo mwami n'omukyala ate sisuubira nti byatuuka ku ekyo munnange ate betusinga obba nabo ebyaddala kati awo then munnange be basinga okujja gye tuli ng'ate kati waba yakutumye mugambe bambi agambye nti oli bw'omu otereera mutima naye nga ebyaddala nze kati bw'oba tomutegedde nze mbuuliraako ebyaddala mukugambe nga twogera ffe babiri kuba nange I want to simplify things nveeyo eno kati singa kyewasoose n'omwogera because era nze mumanyi naye amanyi kati nze ntandika okugamba nti erinnya oluusi obuzibu oba oyagala obbireko omuntu nekyonoona omulimu gwe agenda straight n'agamba omusajja gwe nno okwesiga abantu b'osanze mba obeesiga oli gwe watumye yatuuse yennyini anneegambira nti gwe gundi
bwe buzibu bwenkisanzeemu. Obbirako omuntu n'omugamba nkubbiddeko ate n'agenda n'abigamba omuntu direct omuntu n'akwekyangirako eyakutumye. Bwe buzibu bwetukifunamu. Ebyo ebintu ebiba nga biva gyali nga bwe mumanyi era ebyo bisisuubire nti atigenda mukati awo. Abamanyi. Kati mukwano ntegedde point yange kyenkugambye. Nti obbirako omuntu n'akuswaza. N'atuuka olw'okuba aba ayagala omwami wa mukakkanya akajanja amugamba gwe watumye yennyini yankubidde n'ambuulira ABCD. Okitegeera? Kati gwe n'oswala gwe baatumye. So nkubbireko ng'onsuubiza nti tojja mugamba. Nti nakubbiddeko. Tomugambe nti nakubbiddeko bwe nkugamba erinnya lye. Naye era bw'oba nga delivery lwaki tofuna oyo boda guy n'osooka obimuwa we binaatuuka era nja kuba mbitegeera esinga. Ojja mutegeera ng'osinzidde ku birabo ebizze. Ate kati yaba asobola okusindika nga tayeetaddeko waaba. Anti ebirabo fe aba abitegese. Yesi ye yabitegese. Yatuwadde ssente ne tutegeka. Kati toyina woolirabira nti kuliko erinnya lye bwe kiti. Ate nze simanyi na linnya lye mbadde nakugamba nnamba ya ssimu. Ate naawe obadde oyina many ways. Osobola n'okugamba nti munnaye nze omuntu gwe njagala ennamba y'essimu esembyayo gundi bwe ziti. Like oyogerako nnamba 2 zokka. Oba ennamba emu esembayo. Wadde oba toyagadde kwogera linnya. There are so many ways. Bw'osobola okikolamu. Yes. Naye boda wange ndaba agamba okumuwa direction wawo. Mukama owa boda wo kala yamanya agende yeesuule gye yeesuula oba simuwa direction. Nange omukirayantu wange yantumye agamba nga tomuwa linnya. Erinnya lye sijja lyogera kubanga ebyo byakyana kito nnyo. Olugira nga abakyala bakomplaining omusajja n'akukaddiya mu love. Kati ate bagezaako okukola ebyekito ate temubyagala. Naye ng'obudde bwammwe obwo anaabusasulira nga bungi. Ng'otulumiriddwa singa obadde otulumirirwa era obadde ojja kwogera. Naye singa obadde omulumirirwa. Kubanga that is not too much to ask for. Ayaba. Ebirabo bifuuse birabo. Olwo Valentine nga yayita dda kati singa ebadde lwanaku lwa Valentine nga tugamba. Annange. Kikambwe. Owooza oli Hope ate esimu eraga Shifa kati tutwale kiriwa? Ojja nno kuswala kubanga gombi gange. Kati nno katugenderaawo. So anyway, let's conclude to women business. Okay, I'm concluding by saying the man wants to know his name. Or any way you can identify him. Ye manyeti ye, yes. Yeah, the omubwati. Mpulira. Omubwati. Omubwati ani? Omusajja nyina omu maama sina 2. Era teri yakyogeddeko nti oyina 2. Kati akimanyi kyoba omanya. Anti era singa akimanyi teyandyebuuzizza. Kansooke nkwate ono wa boodawo ndaba nkubira kansooke mmukwate. Sebo owulidde? Ngezezzaako many ways. Kubanga omuntu asobola n'okugamba ennamba ye y'essimu esembyayo 5 ne 6. Oba erinnya lye nakyo kigamba. Bw'omugamba agamba muwa owa booda ebintu. Kyokka kyayogera ekyo. Yaafa ku kimu tuweeyo ebintu. Kati
kati bw'onaaba ozeemu okwogera naye mugambe kati insistinga ku ssimu enamba y'essimu ezisembayo nakyo bakinaagaana abeera wa nakyagaanye kati tuinsistinge ku ky'ennamba y'essimu bw'anaagaana tukole tutya ssebo mugambe ne bw'atagikuwa yonna wakira kuwa enamba ennyukuta bbiri ezisembayo yes enamba bbiri ezisembayo ku phone number ye phone number nakyo bwe kinaamulema nga tumanya kyembuuza omukyala muli married like officially so officially traditionally nagendayo kwewaabwe bamumanyi naye abeewaffe bamumanyi awo wetuli naye mbadde njagala nga sinayongerayo mu maaso nsooke ntegeere bulungi temuyina baana tetunafuna kati ate lwaki ali mu ggamba mbu simanyi omuntu bw'aba nga mukuze bya kintu kikulu simanya tuli bantu bakulu kuba Uganda talina waagamba simanyi bukulu kibwategeeza mbu simanyi abantu abakulu ne mubeera muki kati ekyo kyesitegedde kati ekyessimu nakyo bw'anaagaana awo nga tumanya naye ng'ekitegeeza eno yakuwa location nkyamu wuuyo agamba abeera Kisaasi kuba mbadde mmanyi bwe namugamba nti tuli ku geeti yo ene we kasoosa omukangaako n'agamba tetuba ntwategedde gy'abeera kati wuuyo era agamba eyo navaayo nadda nze mbeera Kisaasi Kisaasi alimba awo wennyini waali kati bwe mugambe surroundings eziri awo mugambe wano ndabawo obutoketooke ndabawo geeti waggulu ndabayo ekiyumba bwekyo kiwanvu bwekiti oli ku apartment olabe bw'atakkiriza nze mmanyi byonna ne wano around waali ate kubanga mwali mu nyumba avuga emmotoka kakati avuga mmotoka ki mu kikomera muno tulabamu vitiizi alfaadi ne Harrier talina Harrier alfaadi ya white mweri ssebo mweri yes ate kati banengenda mushookinga kamukubire ali ku floor waggulu ng'obudde si ku ground floor waggulu eyongerako atulaba mbu ali ku floor eyo waggulu atulengera emugambe n'eddoboozi liyitamu ndiwulira alindako aliko ekyomotoka kimala ali ku floor seba aliko ziri bbiri esooka neddako nedda famiza alfaadi ya white gyavuga just yogerako number plate esooka toyogera ziri entono eno esooka kalinga wogamba UBK ekyo bwe kityo number plate sizira wano mutuka nsooke nkebere wano kasooka nkebere nkuwe number plate ya motoka kale then naffe katugirabe wano tukonfaminge awo tuba tuli kukikomera kituufu mbu mbeera Kisaasi ndi ggulu kati ate mugambye wa boda ajja ewuwo kale muwe ebintu ekyo kyo kimugizeemu mu mutima ekyo nakyo kimukanze kati agambye ani akulagiridde waliwo agezeyo okulaba emmotoka naawe ompeereze tukonfamingire eddala atanajja kajja konfaminga enamba tuddemu tumukubire nga nina information bulungi mubuulire information nga nyina emala hello yes please ndi fine how are you wait
UBK. Stroking G. Siriyo sigenze. Ndi wano kajjansi kamalirizeeko wano mbadde mmaliriza kukola then nzire wali ewaka. Kale. Eri UBK nga nteebi. UBK anti gye natuukiddeko wanje. UBM 623A. Eri UB what? UBM 623A. UBK. Eneri UBK. Nzoba nga taliiwo kuba wano epo badde yatuuliddira n'avaayo n'akebera. Anjoba wano nga taliiwo. Toyinza wulira zino emmotoka eziyitawo. Ate eno gye tusanze wano ebadde Alfadi. Ebadde Gravia. Ebadde Gravia. Gravia Regias. Regias oba Gravia. Ebadde Alfadi. Eno eri wano eri UBK. UBK stroking G. Naye singa wa. Tali waka. Ayo ndala. Tali waka. Masinga ali waka. Wano yandibadde yafulumya dda waggulu ng'atulingiza. Ng'atulingiza ku geti waka. Kale kamugambe ekyo eky'ennamba phone number Naye wakataliyo. Wano oba wakayinza batamenya. Wakale. Ayi kataliyo. Kataliyo. Kati kamukubire. Ayogere namba esembayo. Enamba y'omwami esembayo. Ogambye bwe kigaana ekyo tukole tutya? Bwe kigaana of course bwe bigaanye. Just omuleta bulesi. Kale. Anti era nakyo ajja kufuna excuse ajja kugamba bayinza oba babadde baffere n'embatya. Ajja kukifuna bwakikola ki bwakinnyonnyolera. Naye kamu. Okay. Hello? Wanje? Nze mukkubira wa boda ate ng'essimu ye teyitamu. Luli mmadde mukwata ng'evuddeko nenziramu mukubira nga teyitamu. Then ne mmala ate era ne njogera n'omwami wo. In a due process era naye n'akuba. Ebyaddala he's insisting nti erinnya bwe liba ligaanya at least yogerako the last 3 numbers digits ezisemba ku phone number ye. Ku namba ye y'essimu. The last 3. The last 3. Ne mukimugamba nti nno nti tayagala oli muzza mu byakyana kiteebe bya kito by'abaana ba campus. N'agamba he's insisting. Kyasaba. Ebirabo mubizzeeyo. Ndowooza is okay. Ebirabo mubizzeeyo. Waba ayagala nti alaba sente akola ki ajja kuŋŋamba mbifune. Nti bw'anaaba akola ki? Bw'anaaba alaba nga it is necessary ebibadde biri meant to be mine. Ajja kumbuulira mennyini nti ye yabadde ye then mbifune. Naye waba tasobola tubireke. Okay. Nenze nande nsobola okukwatagana naawe n'enkugamba. Lwakuba ninza okuba neetumikkiriza nga ggwe omumanyi kuba oluusi ekyo okikola omuntu ng'olaba nti ddala tamanyi ali confused but gwe it seems like gondaga omumanyi. But how can a person have more than one man husband? Tekiriyo naawe so kiba kitegeeza yekiri siga nti tekiriyo bana babikolera yekiri ate kyekisinga nze kinneewuunyisa because sikikola ate ekyo kati tolina bwogenda tetulina bwe tukimukonvinsinga nga kati ye waba tamanyi position ye then nange sina bwamuyamba. Ale toli ready gimutegeeza. Kale kati osazeewo ki? Nti ebintu
Mutu sobiza yo kubanga ate kati boda ngena tuko musasula nga talina na kyakoze. Era ffe singa tusanze n'abinona wano tubadde tujja musasula. Ate kati n'abinona wo. Owoza nti muli ujembeera ate kati ekitende navaayo. Kati jembeera wa. Waneero. Nja kuba muli sakati byabe. Wa. Omwami wo wamanyi waba binona. Nze mwanyemedde leero luno. Omwami we waka wamanyi. Mugamba binone wano omwami wo wamanyi. Amanyiwa. Kyokka buli kimu ku mwami wo kibuuza nze. Ate nze yandibadde. Ati kati gwa abitandise kirabika olunyumirwa. Kigambwe n'ennamba ye y'essimu wadde okwogerako ennamba 2 ezisembayo togenda zoogera. Nga bakinjogera maama. Kyoba omanya nti tubadde tuwogera. Era teyandi tusindise nga temwogera. Era omuntu agenda okusindika ew'omuntu baba boogera. Kubanga ate ffe tuba twandize tutya ew'omuntu era yatutumye yatuwa details. Kati ate wabasindise kiba kitya nga tamanyi wembeera nga bw'ogamba nti muli kuwembeera ate nga navaayo. Ate era waba tamanyiiwo kakyeka ali mu bowakyawa waba tamanyi woobeera naye ndowooza nga ye tamanyi nti mukyawe abasajja babakyawa nga boyfriend naye nammwe ate temukisu. Anti bw'aba tamanyi woobeera then kati n'asindika abantu ewakyamu kitegeeza ndabira ddala ebisinga byondaga nze ntutte gundi erabira ddala omuntu eyeesiba ku muntu ebya ddala. Kuba kati tetugambe n'oba otwekengera otutidde. Kati mba omuntu bw'ayogera ennamba nti nno kati ng'eyiyo kati mba omuntu bw'agamba omuntu nti ennamba yesembyayo 84 mbu kati ekyo kiba kigenda kukolawo ki? Mbu kiba bakubbyeko ki kale bakufeze ki? 84 tugeze ennamba yo nga bwesembyayo 684. Kati omuntu n'agamba nti kale bwe okumanya okonfaminga nti yenze ennamba esembyayo ki nti 684. Kati mbolo omuntu aba alina kyakufeza oba kyakubbyeko. Wow. Kati kambuuze so obuzibu kyeki like what is his problem? Okay, kubanga katugambe nti it's not your problem. Byonna nzize mbikugamba okuva etwazza tenziremu okuva etwatandise nga mbikugamba ne wali essimu yo we yaviiriddeko n'onzirira n'onkubira nga nkugamba era n'enkunnyonnyola kuba bwe wagijjeeko mpsazeemu kkuba kati wazzeemu n'onkubira ne ŋŋamba okke omukyala bambi alabika omuliro gwadde guweddeko tajja twetoolooza. So wonna obwedda nkunnyonnyola nti linnya lye oba digits ezisemba ku phone namba ye oba waabeera. Okay. Ebyo biri bakubyogera kakati kubanga yammanyi bulungi nnyo era kimanyi tubadde twogera era naawe wakubiridde nga tubadde twogera kati kiki ekiraba kati ekyo kiraba kati talina bwakikonfaminga nti ye yekka gw'oyogedde naye okubuuza nti ebintu gwabisindise kuba nakyo nze mbadde simanyi batera omuntu agambye nti era omuntu asobola obbuuza n'abuuza ono n'abuuza oli n'abuuza oli you never know. Ate bwalaga okugambe eti ebintu ki biriwa nti simanyi oli kuba egenda gyembeera ate nga eyo sikyabeerayo kati ye tabitegedde. Anti kati ekyo bw'oba tokyabeerayo then kitegeeza omuntu aba akwesibako waba tamanyi nawe obeera. Kitegeeza omuntu aba akwesibako bw'aba alina wrong address
Yeah, then that means the simple thing is Kolechi. The simple, it is very simple that mubizeyo bakola losi oba kichona kyekiriko. Yeah, man. Ntukazisena kyabakolera kuva sawe muka tuzizino zigenda satu tuli ku kintu kyekimu. Kituufu. Kale mukwano. Have a good night. Hello? Hello? I've really tried. I can see. Naye bw'oba oyongera okwagala okwetaaga okumanya amazima gwe tomulagaako nti obadde oyina bye wasindisa olabe conversation ye bw'enaaba. I don't know. G'obyegaane. Byegaane ky'oba okola. So kati wuuyo wagambye yakasengukira eno era n'akuwa pini ng'ejja eno. Kuba kati pini yagimpa myezi 2 emabega. Kati alaga ate yavaawo. Sekituufu. Ndowooza abadde tayagala mutegeere we waabeera. Naye nga ye waali nakati mu nnyumba mwali. Ayinza okuba mpozi ng'emmotoka alina waagitadde oba mu galaji oba wa naye nga. Kuno waliwo galaji. Emabega eyo waliyo ka parking akalala. Emabega w'ennyumba Emabega w'ennyumba waliyo ka parking akalala. Ate obuzibu asikaali taliiwo. Asikaali taliiwo ne tetwetoolodde mabega wa nnyumba. It's okay. Eri tewagguka. Eri mbwe mabega tewagguka. Teri. Side y'ekyengulu waliyo essomero. Ndina roof oba ya green oba ya blue something like that. Location ndio tuwa yeyo nayo mukyala ye taliiwo. Naye kati yandi mugambye waliwo abandeetedde ebirabo gwabasindise kuba agambye babadde boogera. Wabagamba liwera. Ekyo ky'omuntu ogamba nti baba boogera gw'omanyi abayogedde n'abameko babuuza nti gwasindise. Exactly. Kale abantu oba batya nti bafere twegana kwogera erinnya lya mwami wo but osobola okugamba nti ennamba esembyayo 44 ekyo kitumation baba bakufezeeko ki ate otutidde ate no insistinga nnyo boode ekuleetera ebintu n'ebintu oba oyina obitya. Lwaki oyagala kuba namubuuza naye byo byoyagala okureceiving nga tonnamanya n'abikuwadde byo tobitya. Yes. Yeah, so waliwo kitali kituufu awo. Yeah, naye kirungi kasita nkitegedde. Ogubamu emugukoze era nsiimye nnyo. Kale katusimbulewo wano. Neyanziza. Kale se. Ezo supplies ataaka. Luno mbadde sirugadde. Liri lya Denise eriringa ebbiku. Omukyala abadde omutono si yatomera. Oba ate oyo atusiibula. Mannaye. Aha. Kikambwe bukambwe. Ate wano. Bino bya describing tebiri wa? Tebiri kweno.
Kujina emyaka. Nyizo bana ebyo ebyababba. Yase ebyo yagala. Nange tumitwa kubanga. Omukanze mu tali Uganda. Kodi ya Uganda. Nesi akati ankubira. Nabula bananga ayagala naye okunsongola. Hello? Hello? Wanje mukwano. Owaboda omulabye? Mukwano okomye ongambye otya? Kale. Okomye ongambye otya? Nze oyagala nkole ki munnaye? Ebintu sinze wakute ku sente zange nembi shoppinga. Kati goyagala nkole ki like seriously? Tetuyambaganye. Ate nange njagadde nkuyambe but tongambye tompadde choice. Ante kati era waba atuuse nga takulabye bene abatayina bwakuyamba. Ate nze mulabe mujje wa kubanga wangambye gyenzize wobeera wasengukayo. Ate nkugambye gyabajja. Gye wasenguka gyabajja ate nakyo era tuwaganye. Ate kati nze nategedde wawoogamba oyinza okuba oli wantu wafu. Gy'olyobeera wenyine totegeerayo. gwe singa wamusindise because waba abadde mu kitende ng'ali kumpi oba n'ekitende era wandimugwegende ewaka we nali mbeera ogambye yakuvuga. Kati mba simanyi birala byenkulagirira kuba wali munda era omanyi okimanyi naye tuwali munda. Kati I'm left with no choice. Kati ogizizaayo Onyambye otya sweetheart? Kale. Ebirabo bulira. Omugambye kya ssente. Manetta wa mpanvu ya $1,500,000. Azeemu ate nankubira ate okumanya alabika ali mu area. Mbadde nakasimbula emmotoka nankubira n'abuuza owa boda omulabye. Konze wandesse with no choice nsimbudde ndi mu kugenda. Nagamba ate kati nze yankole ki owa boda ne muga osembye oŋŋambye otyo oŋŋambye tojja kwogera namba ya ssimu ebirabo biddeyo. Kati nagamba kati ate kale obitutte kale ng'akolima ate alaga munyiivu mbitutte. Mugamba nakugambye bw'oba kale tuzze ku Rongo address nga wasengukayo batera omanyi gye wali obeera ate wandaze owa boda ali mu kitende andi okuva etwatandise nkugamba ndi mu kitende. Kati musindike ewakawo wali obeera owa boda wabeera jja. Kuba simanyi nawe ndagirira nti bawete bwe bati kubanga wali munda ate sagadde mugamba nti twajjidde ku ki ku pini. Sagadde kumulaga nti tukozesezza gundi Google map. Kuba ekyo aba agamba ni yagibawadde. Aba amanya gwe yagisindikira. Kati wa boda gwe mulabye? Ate wa boda mulabye simulabye. Kati ate naye kyambuuza mbu wa boda omulabye mugambe lwaki wa boda tomusindise gy'ogamba gye wasenguka kuba gye ndi ate simanyi bwe ndagirira. Because si wangu kulagirira oyingira nnyo munda from kitende oyingirira ddala munda n'ogguka neeyo nga ku express ate n'omala n'oyitamu ku express. True. Yeah, anyway, ndowooza engeri gy'alemeddwa buli kimu just ignore. Kale. Awo bannange kubanga kati tetumugambye asindika wa boda gye yali abeera kati sinsi ayagala kusigala nga naye aggusa firimu ye mu kazannyo ke kati ayagala asindika wa boda waka ayagala asigaze kiri nti nasengukawo ate nga waabeera because yasindikira omwami we location nga yakajjawo mu myezi 2 era yasindika 2 months ago. Annange kikambwe kibaita omulimu gw'okwesimba. Gwaleero gubadde gwakutta. Annange naye nga yeekaza agamba emyaka gy'alimu ye
ebyo babikolera bagundi bapampasa wabantu. Ne kati olaba ekyo kwogerako enamba z'essimu kibeera tekimu affectinga nnyo, kibadde tekinyigiriza nnyo. N'ekyo kintu kyangu nnyo. Sigamba mbw'oba ogisomye yonna omusajja bagenda mubba. Kale ate ne bwe yandigambye kanjogereko emu esembayo sijja kwogera nyingi. Naye gwe kyoba omanya. Nga twakasimbulawo n'agikuba nti ebyo bitutte. Kale. Kyemmanyi era ajja kuddamu akube. Ajja kuddamu ankubiri. Kati ate ono simulimbye nga bwe ntera olimba abantu. Nkubisizza simu yange n'amannya njogedde erinnya lyange nti nze Hope. Mugambe nze Hope ate nakyo nekifuuse Lutalo agambye gwe Hope ate ndaba Shifa. Kati ankebedde ku mobile money. Yeefudde ng'asindika ssente n'alaba amannya gange. Naye nga kyemmanyi omuntu ng'olina omuntu omukubira n'omugamba. Kati wuuyo omusajja yakyala n'okukyala eka. Kati lwaki oba toyogera oyo yakyala? Ki ekiba kikusaaza okugamba nze mukyala gwo nga baakyala ne bakulonda mu bangi? Alina kagambye okubeera n'abasajja abangi babikola bulijjo. Naga ekituufu babikola. Kyokka atihire ne bamulonda mu bangi. Mu bonna ne balonda ne batwalayo ye. Naye eri erinnya limulemye okwogera. Kyemmanyi omwami waaba akyadde ewammwe. Erinnya lya bbaawo oba tolyeyita ti mukyala gundi. Kukya kwali simple kwemanya loza family zeemanya. Wadde kuba kwemanya oba ofuuse mukyala gundi baba bakumanyira ne kukyalo bagamba muwala wa gundi yafumbira. Kati abadde amanyi ndowooza abadde atusula awo tetujja vaawo omuzannyo gumunyumidde. Ko bwe tusimbudde n'agamba kati ate obitutte. Bambi tannava ku lujja. Ate aliko ku lujja naye. Nze nkola gwange nendekaawo ayagala nenjaji anyumidde. Iyo baagala abo bumanyi era bw'oli ttiimu ye kati. Ttiimu ye n'akanamba aganya okwogera aganya okubeera erinnya gy'abeera nayo tamanyi ye ate ndi ggulu ekisaasi kitendo boda kajje kitendo. Ate simanya babimpe nkyanga biyingidde mu ttawuni. Ina wagambye nze mbadde nsindise owa boda kuba eyo nasengukayo naye bwe nzija mu ttawuni simanya babiwa mukwano gwange ate mukwano gwange abimpe mu ttawuni. Eggulu ali mu kkubo. Kati eggulu nga bwe manyiyo wala naligendako eggulu. Eggulu eri awala oyita wali egundi ekafu ggulu kaluma. Yes. Kati waliwo nagendako ne Aluwa Koboko. Gululira ebyo byonna. Wabula ye bambi muzannyi. Muzannyi jasereka omukyala. Muveeko. Nze mwagadde. Muleke oba muzannyi oba si muzannyi. Mwagadde. Ffe kyekyo ekituuseewo kyova olaba ntaddeko omwami ku ssimu awulirize ye yeejajingire. Like yesalire ndi mwebaze. Yemanyi omubwati mwebaze. Afaananya oli ani ye teyeemanyi ennaku zino nabakira nti bayize kate yeemanyi yaliwo nkozi oli omulala yatugamba amuyitaani jjajja. Waliwo oleko ye yagamba mbu jjajja mwami Sweet Baby bannange owa Sweet Baby naye yafu nze muyita Sweet Baby. Eri ekika ye sweet eri eddiini ye baby. Ono ye yeemanyi erinnya lye bamuyita yeemanyi. Mbukati wala teyeemanyi nange siina byamukolera. Naye gwe ng'oyagala omusajja otyo mufiirwa nga naye by the way for someone to doubt you si kibi. Ate bw'agambe twakaddiwa dda tuli bantu bakulu mbadde manyi balina abaana mpozi ng'alina omulala gwe baakaddiwa naye no relationship ndaba singa olina omumanyi eyo enjogera alina omuntu we muno. Yasa ekyo saagala kigendamu leka leka oli akyeyogerere gwogwo kugenda muntu
n'okola kyokoze n'omuteekako ne yeewulirira ebisigadde bibye. Anti laba yeera yandigambye nze n'omuntu wange taliimu muno. Okitegeera ko bannange enkaagadde nennemerako nti aliwa. Yandigambye nze omuntu wange taliimu muno. Se baalumirirwa kimu wa booda. Bambi owa booda musajja watti. Bambi era owa booda tafuna obuzibu. Bambi kati ate agana amusasula. Bambi. Nze mulagiridde we tubadde ng'era weewo. Kubanga era mugambye mukonye point bw'obanga we tuli nga ddala mugambye ate mugambye n'akalala jangu omwami wo gy'amanyi. Kale omanyi bino ebintu biba simple okugeesinga batya. Omanyi obaako engeri gy'otiipinga omuntu by the way. Nawe n'omutega akantu ng'olaba k'omuteze ajja kabuuka ateebe. Kuba mugambye kati gwe nkugambye tuli wakaawo. Kuba sisuubira nti omukazi osobola okubeera n'abasajja bonna ng'obayingizeeka. Okimanyi nti abakazi abasinga ababa n'abantu taleeta muntu waka. Kati omusajja aba amanyi ewaka ng'asobola olagirira abantu. Era aba y'oyo gw'oyogera okitegeera. Ate sigamba nti balina kukwata feesi yo. Ewaka wange wa akakalemeddeko. Ewaka walina wa mirundi emeka. Anti alina eggulu n'ekisaasi n'ekitende. Aya nemwagala. Kaakati nze ntegedde mbadde mmanyie bwe mugamba nti tuli waka ekitende. Kale wadde wavaawe kikwanguyira okulowooza ani amanye ekitende. Okitegeera n'okugamba wasenguka yandigambye ani amanyi nti nasenguka kubanga si buli yonna nti obawa information. Ani amanyi nti nasenguka, ani amanye watuufu ddala w'embeera okitegeera. Yes. Atuhire Josephine. Atuhire si Fiona. Atuhire Fiona, sorry. Fiona. Banna erinnya Fiona eryo. Yederiye kandabe. I love you so much Fiona. Eno wabaddeyo gundi manitawe eri eno mabega nti batuganye sente tutaziteeka ku kimuli tebabituganya ebyokuteeka sente ku kimuli kati tuziseparatinga ebbali ne tuwa sente ekitiibwa kyazo. So ne keeke mbwe wa boda asooka akakasa oba kituufu muyina ebirabo awo kati ayadde ayagala amubuuze keeke yiino. My love Fiona baneewunya akawoowo kati agambye owa boda atuuke ku birabo atuuke ku birabo wamala obituukako abiŋŋambe nti nkakase nti kituufu muyina ebirabo awo ndyoke nkole ki nga kituufu kati awo bamubuuza baleese birabo ki n'alyoka amanya yewabadde kakitereeza wa naye nga bannange abalungi abatulaba mwebale kubaako nabagamba nga bwe biba bwe tubibawa. So leero bibadde bityo era bwe tutyo bwe tubibawadde. So sigadde nze Nakawombe Shifa Hope ndi ku 0702562157 oba 0782101569. Mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road najja Nankumbi ya Cobbins Motel okulaba ebifaananyi ebirungi. Nabagambye mwami agambye thank you Hope you have done your part very well. Kuba nzeemu ne muwaka video kewaka n'akonfaminga kali ke tusembye okukwata. N'akonfaminga so bwe bityo bwe bigenze. Omulabye kati Fiona
yono Fiona. My friend. My friend Fiona. Tayagala bintu bya campus. Tayagala luno lulavulava olwo lw'ekito. Ayagala bya kintu kikulu. Kati ng'omuleetako olwo lulavulava ebyo by'abaana abato. Tabisiimye. Agambye Valentine mbolo singa obireese ku Valentine. Wandikoze otya? Yali abirinda Valentine. Yali alinda, but every day is Valentine. Olede tukyali mwezi gwennyini. Tegunnagwa. Kati atunenya butabireeta Valentine lwo. Valentine yali akisuubira. Bambi mwebale kubaako abalungi tubaagala nnyo. Ye temwerabira kuyitira ku Hypex Studios babakuba ebifaananyi. See you next time. Abanjagala musange ku 0702562157 0782101569. These skirts tebalabyeko skirt eno nga nyimiridde. Batere yawo obufaananyi bwe neekutte nga nyimiridde. Skirts zino oba oyagala tukudesigning ziri ku Hosh Fashions. Kuba ku 0702562157 make your order. Zina red, a burnt orange, different colors. Skirts ez'omulembe. We have them. Nga mpanvu bulungi za kitiibwa. Abaana ab'obuwala banyuma bonna n'abakulu banyuma. Ntaddeko shirt bw'oyagala abamu oteekako crop top bw'oyagala whatever you want. Bye. See you next time. Take care. Mwongere otutuma ffe weetuli. Tetwekkaanya. Mweraba. Bye bye. See you next time. Bambi musubscribing. Don't forget to subscribe. Omala subscribing kwewunyisa omwagalwawo yitirako ku Hope Shifa Entertainment naye waliyo ebinyuma ojja byagala. Mujje mulabe ku Hope Shifa Entertainment waliyo Omusudan yazze otufumbira all the way from Sudan. She's a model. She came to cook for us. So mujjeeyo mulabe ekiriyo nayo. Mweraba. Bye. Mannange. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.